Pallaso tukwaniriza eri abatulaba ogamba otya? Ndi bulungi mugamba mutya. Twisted. Love Fest eri etya ekuuba etya? Love Fest etambulira ddala bulungi. Of course nfunyemu challenges. Nalinako Love Fest etambula bulungi. Nebaza mukama n'abampagidde abambali nange. Okujjako waliwo of course tembulamu challenges. Waliwo challenges nyingi zempiseemu nezenkyayitamu. But etambulira ddala bulungi era kati tugenda kubanga basponsor balinya on board. Tugenda kugulawo days endala ze tugenda okubanga tukola mu bifo ebirala. Tugenda kuba binje bigendera ddala maaso, like tugenda kuba tables zigenda on sale era mugobere social media zange n'abagala okunyambako okunsupportinga. Tugenda kuba tubanlishingira engeri gye mubanga mugenda okututukako n'obuyambi bonna bwemunamusobodde kuba. This is our event. I Love Fest erukinga bulungi. Njagala okubajjukiza ennaku z'omwezi nga 9 June Lugogo Cricket Oval. Mbayise mwena mujje mumpagire yaman. Okay, badde ngenda kubuuza nti abantu obudde buno abandyetaaze ofuna ticket online bagenda kikola batya? Ticket tugenda kuba tukyalina ba sponsor baffe betukolagana nabo abagenda okubanga ndoza bajja tuyambako okubanga bazi availinga. Ne physical tickets tujja kubanga tutambula sekinomu nga tugenda tubuuza ku bantu abanjeyo as you know in activation. So ba sponsor baffe abo bwe banabanga tumaze okukwatagana ne tukanya zijja kujja on sale ezo ziri electronic era mugenda kuba muzifuna yonna from the diaspora to locally everywhere worldwide. Okay, abantu wayogerako ko lumu nti nno ne your sons or daughters okuva ebweru bagenda kujja ne basigala nga tebakkiriza bulungi. Bajja dinari ajja ne maisha ajja. Era banatera okuyingira oku anytime. I'm expecting them. I'm so excited. Bajja ku concert yange omwana wange ne muwala wange ne mama waabwe bajja okumpa obuwagizi bwabwe, you know, and I'm very happy. Era tewali kubuusabuusa, you know, it's that day. Abatabalabangako lwe lunaku. Twali tumanyi tugenda balabira ku screen. Tebagenda kubeera ku screen, bagenda kuba inshallah. Omanyi tupanga ne Katonda apanga ebibye. Naye this April actually bayingirawo mu April. So I'm hoping bajja kuba buli kimu kitambule bulungi nga twaki planninga tulabe nga babeerawo ku lunaku olwo. Okay. Twadde tukyali awo no ne tufulumya posti eyaleese buli muntu yenna ng'agamba Uncle Pallaso tubale tumanyi musirifu naye avuddemu omwasi. Nsonga ki yakutuusizaawo kulumba ate mukulu munno? No, actually sinze nalumbye. Ye yanumbye. Because nze mumanyi embeera zange. Nze tondabanga kawo mbu nsuuzo n'ekikye oba mbuukira ono. No, nze usually I respond lwakuba nti abantu beerabira nti bw'oleeta opinion yo oba owadde beetu omulala nayo giwaako ki opinion ye. So nze abantu abamanyi mukimanyi nti siriwa ebyo bintu. Nze ndi wa music. Nze nkubye music bannange nga nnyimba buyimbi nga sina gwe mpalampye sina gwe ntadde wansi. So bwe mba ndi awo mukulu munnange n'akeera enkya nampaako opinion ye aba ataddewo embeera empeesaako opinion yange. Kati waliwo mu bantu kati nga muganda ng'oyo ensi yonna emumanyi waalinnya n'abantu babirivinga byakola ki byayogera. Ate nange mbirivinga nti amanyi experience gy'alina okuba nti amanyi buli ekigenda mu maaso. Bino si byakwegulaza byakubeera real. Nze naye akimanyi kye tuteekamu ne gye tuva n'olugendo lwava luwanvuko n'okusinga olwange gye yava okubeera giant gwali. So amanyi obulumi ne sacrifices. Kati akimanyi ate abantu bwe tuba twagala bawe industry yaffe ekitiibwa tulina okwewa ekitiibwa. Ekitiibwa ekyo kyengezaako okugamba nti abantu bave mu kulowooza nti just oyo muyimbi Pallaso olw'okuba nina bye sikulaga. Ndi kitongole kiramba bannange. Nina abantu bempe emirimu bavubuka bannanga baali baddeyo nga babakuba obutayimbwa bakola biki, but they are working with me under my paycheck. Ndi taata w'abaana, ndi artist sacrificing obulamu bwange for this art. Kati gwe bobange ebyo nno bimanyi kuba oli wakabi nga naye wabisacrificinga olina okubiwaaki ekitiibwa nti ebintu byoyogera abantu babitwala ng'ekikulu. Toyinza kuntemerako ki taka tujjejjereekereza omuki ku brand. Omuntu abantu balina
walo ato bamuyite ati gwenjagala okubuusa n'abayimbi abato. Nze Pallaso bwe mbeera ano mu position yange nze manyi bwe mba natuukawo. Era nze mba manyi bwe nfuna akasente kange ne bwe nfunamu abantu kati bwe mba manyi ne ntunula wansi awo ne ndaba omuyimbi omuto nga ali kumpi n'ekyo kyenkola. Yeyeka omuyimbi ono ali waggulu omukulu bano bonna be mugamba ba big 3 baani they have already written their legacy. Taina kyayinza kunkola nze omuyimbi ajja. Okitegera kyegamba. Kati okuleka ye bw'aba akyuzinze asobola okudirenga legacy yange olw'okuba alina experience olw'okuba alina byamanyi bingi naye entalo zayise mumanyi bagamba it's very expensive when you learn from your mistakes. Kati engeri yoko okuavoiding okulearninga from your mistakes is learning from people that have done those mistakes. Kati abantu abo they would rather deny you the knowledge so you can learn from your mistakes so your time can be delayed. Kati waliwo obu statement bwe bakola n'obukodyokodyo bugenda maaso bwe bakozesa okudelayinga journey ne legacy yo yabaakola ki ajja. And one of them kwe kubajerega kwe kubassa abantu bali kubanga bo bali believable. Kati nalabye embeera eyo actually nze navuddeyo ku defendinga brand yange kubanga sola kuleka akantu kayite okubanza akakodyo nkola ki nkamanyi nze abantu bano beerabira nti siri wajjo bintu ebimu mbimanyi balowooza nti olw'okuba but I'm not from yesterday, I'm from long time ago. So nyayingira industry eno nga n'emyaka 13 ngabo abamu bakyalina mu kyalo nga tebannatandika na music. Otegera kyegamba kati obukodyo bwe baleeta bwabitabo biki bikadde empapula ezo twazisoma nze togenda kunteeka bukodyo bwe bw'oteeka kati yagambye for example nti alien skin eyo klasi ndala ayogera mazima n'engeri gyakyogeddemu amuteredde ddala mu klasi enki endala ate nga bino tutunda ndongo tetutunda bijanjalo. Alien skin bw'abanga ddala atunda aba akola ki aba atunze va mu ku klasi nga klasi ndala biki kikyotegeza klasi ndala ya klasi ndala naffe tutandika obba klasi ng'okusinziira gye mwava tugamba oyo wa klasi ndala obwo busosoze okitegeera. So temusosola abantu maleke babere competitive in a healthy space oli bw'aba akoze muleke tuteekawo oyo ki nze nakikoze ng'akabonero akadefendinga brand yange kuba bw'oba onjogeddeko nange nzikirizibwa okuwa endowooza yange ku kyoba onjogeddeko ng'omuntu but also nakikoze ng'akabonero akawoni ng'abo abalowooza nti obwo bukodyo obukadde tetukola ki tetubumanyi kuba ano tutusewo na ndongo. Omuntu ayinza okuba nga ali threatened by endongo n'akozesa emboozi endala okujja abantu amaaso ku ki ku ndongo yo. Bw'aba nga ayagala bya ndongo byakuyimba teyandi tekyetaagisa kunzisawo ntadde olina kubeera ku ki ku ndongo. Ne bw'obanga ate endongo mutanso giteekamu ebigambo busawo ebigambo wa abantu ebbeetu olinga bw'asimye okuwa opinion yo ku muntu kusiima nti nsiimye kanjogere ku ki naye oba omuwadde ebbeetu erisiima okiraba okukola kyokuzza kyayogera naye eno free country temulooza nti ogenda kugamba omuntu ekintu akole ki asirike bw'obanga omwogeddeko kati so n'olw'ensonga enabuyisizza obubaka nti abantu mwe brand z'abannammwe respect ekigambo kyoyogera ensi ekitwala nange nja kwogera ensi kyeneetwala kuba ffenna tulina amanya naye amanya tetwagakola gakozesa ebyo twagakola kugatta ku ggwanga nga bw'ozoowulya music wange ze nzimba eggwanga nze ngattako soma maama jukira happy birthday. I've been trying to find where I can lay my brick. Kati oyinza kujja kataffaali kange n'okakoonawo mbola okuba nawe olina ki ettaffaali eddala. So yeyo embeera mu posti wageze n'ogamba nti engeri yokka gy'ayinza okusinga musically lyeri emabega ekyo nabadde mpa endowooza yange nga naye bwe yawadde eyiye bamubuuzizza wawendi n'agamba ndi wansi nange n'addengezaako okwogera ku brand yange okumujjukiza nti ndi waggulu ate siri wano lwa bigambo ndi waggulu olw'ebyo bye nkoze so nga ngezaako okumujjukiza naye nga mu ndowooza ye mutuufu ne nange mpeera omukisa oguwenki endowooza yange. So amazima gali nti bw'aba yagambye andi waggulu ansinga ayinza okuba omutuufu naye ansinga muki buli mwe alina kyasinga munne n'ebiddawo tebyenkanankana ayinza okuba ansinga mu byayita nga musinga mu bigenda mu maaso otegera kyegamba tebifaanagana. So kituufu si mukyamu naye maybe
ye embeera. So naddengezaako mujjukiza nti ayinza okuba essaawa eno kuba kati tulina ebipimo bingi si byakwogera bogezi kusabukana. There is countdowns, there is YouTube subscribers, there is waliwo Instagram subscribers, waliwo Twitter followers, waliwo Facebook. Ebisaawe ebijjula. Omuyimbi ono ayimba ebisaawe bimeka, aleeta abantu bameka. Omuyimbi ono alina bookings mmeka, omuyimbi ono abooking ebbeeyi ki, omuyimbi ono bwe baba nga balanze ono n'atajja n'oleeta ono, abantu bagenda eka ne beebakanga ekisaawe kiri healthy. Bwe baba nga baate oli atazze ne balanga ono ate ono n'ajja, abantu same dimensions weziri. So nze siri wano kakasa nti oba ani asinga oba ekyo kiri mu bantu ne numbers weziri. We can look moina countdowns, osobola ogenda n'olaba countdown no evaluating n'ogamba ono atugwa wano ne wano. So asobola otunula mu bigenda maaso. Oba mu byemabega oba so ekyo kiri to the people to analyze. Banze kyengezaako okugamba bw'oba ng'owadde opinion yo ku muntu naye akkirizibwa okuwa opinion ye naddala in a brand nga nze etaddemu obudde, etaddemu ssente, etaddemu ati waayo. Nze I could have been a doctor, I'm educated, I could have been so many things, but I decided to be a musician because this is my passion and this is what I love to do. I wanted to be at public service from this angle. Kati gwe toyinza kera ekyo n'okitemerako ttaka n'onteekawo oyagala kubanga ng'oba ompadde betwe likuteekawo enkola ki wenjagala. Kino si kikwate, bino si byawandiikibwa. Tewamunyoomye nnyo okumuyita omulenzi? Okumuyita omulenzi? No. Nze ekitibwa nkikuwanga bozze. When you act like a boy, I treat you like a boy. When you act like a man, I treat you like a man. When you come with respect, I treat you with respect. When you don't have it, I can't have it for you. Abantu tebagambye nti nno kati olutalo wakati wa Pallaso ne David Lutalo luseewo. Kuno kwabadde kuyigiriza. Luno si lutalo nadde mubangula. Okuyiga tekukoma. Nabadde ngezaako mubangula waatalaba. Nti toyinza keera nca. Kwenoyogera ekintu ekiri ndikugano notemera ku munne ettaka. Ejjeregerekereze liryefuula nti g'obangula ate ng'ojerega. Nze tonjerega. Jerega abalala bali comfortable with it. Nebo obanga ompaddeko opinion yo nange ngenda kuwa opinion yange ate nange kinkwatako kuvaayo defending a brand yange nga Pallaso against your opinion kuba your opinion wasn't healthy. So fenna tulina obunafu. Ekigendererwa si kwanika bunafu bwa buli omu. Ekigendererwa kyakukulaakulana. Space yo bw'oba mw'oli tekina kyekinzijjako kubeera mu space yange. Negwe totandika ate kuddukira ne mu misinde wabaawo buli omu kalayini mwaddukira. Totandika ate kulidduka nga bw'oddukandako newono n'omusiikiriza nga bw'okomawo newono bakudisqualifyinga. So don't disqualify yourself. Kati bano abalowooza nti nno Uncle Pallaso talina nkwatagana kati eriwo na David Lutalo clearing empewo. David Lutalo mulinako obuzibu bwonna? Enswera ekwagala yekugwa ku bbwa. Nze navuddeyo mubangula nti toyogera bintu kusamwa bya samwa. Abantu bakwagala oli believable. You don't have to try so hard to go an extra mile to belittle somebody else to be somebody. Nze tomanja validity. Nze you don't need my validation to be relevant. Because first of all, I didn't need your validation to be relevant. I got here without sin. So kyengezaako okugamba bantu babangulwe toyina kulinnya ku mulala okubeera waggulu. Oyina okubeera ng'osobola okukola ekintu kyo ne kitambulanga gwe. You don't have to attach yourself to me to sell. Olwokuba olina oluyimba olupya lw'otambuza ate n'onneta. Nange nina oluyimba olupya genda okebera ebinyuma mu relating you can see. But sina gwe neekutteko nnyimba byange. I'm going forward, I'm pushing my concert. Z'abantu bangi wano banvumye bapromota baani. Naye era ondaba bonna bambuuza ne bagamba oyoyo ntegeera ye tugende mu maaso. So naye bw'oba ompaddeko entegeera yo kubikwata ku nze n'obigamba abantu nange nja kuvaayo mpe entegeera yange kubikwata ku by'oyogedde mbigamba abantu mu kwerwanako mu clearinga brand yange n'okukuyigiriza. Posti eno gye wakoze eraga nti nno fine wakoseddwa ng'omuntu oba ne brand yo asenga avayo n'akwetondera. Kirungi aba alaga ategedde ensonga kuba obwa Sseruganda buva mu nkwatagana. Era nange singa nabadde koleki
bategeere branding n'engeri gyowamu n'ekitiibwa mu sekita emu nga mukolera wamu n'ojjerekerezo liveewo kuba ffenna tulisobola nenze ngezaako okuwa bubaka. So at the end of the day bweba obubaka bwange nga tumaliriza message gy'oyinza omugamba. Nagimuwadde dda kati toyagala mugambe ekyokuleka message yange esembayo mbayita mu nnaku z'omwezi nga June 9 mujje mu Love Fest Lugogo n'omukwano mungi mbayise n'omukwano mungi mujje tukube ekintu mujje mumpagire eno concert mwe mwagimanja mwanga Pallaso twagala concert nenjitegeka whether I was I didn't have a choice. You guys wanted this. You guys have made me who I am. And now this is the time for me to come show you what Pallaso does. Mujembalage lwachi, and I love you. You guys have loved me. Mujembalage lwachi mbayise. Nera abantu yadde bebuza lwachi Love Fest title ya confusing nnyo abantu. Tayina ba confusing kuba love wins. God is love. Katonda mukwano. Abantu tulina obajjukiza omukwano singa ne bino bituyitamu bino yadde best ku mukwano gwa ddala singa tebyali baddewo. So we are refreshing people with love. And Love Fest kiri deeper than just omukwano guno gwe mumanyi naye omukwano mbayise n'omukwano kuba omukwano gwammwe gunfudde kyendi. Omukwano gwammwe gundiftinze njagala balaga nti omukwano gwammwe guntuusize Lugogo. This is why it's the Love Fest. So nekiddako message yange ey'omukwano mujiwulira mu nnyimba zange mu bigambo byange nga mbaddiza omukwano ogwo gwe munkoze. Luli e Masaka natuke Masaka nalireeti nakyankalanyizibwa mu ntambula yange abantu ne beekikalakaasa nenjera oluguudo si lwakuba nti ndi mwezi wa luguudo naye njagala obalaga nti omukwano gwammwe gwe gwampanika nali mwezi wa luguudo. Bagamba abayimbi okwetegeka. Okwetegeka yes abagamba ba promoter temuli promoter ne nyaniriza ina yagala okola nange mbayita yagala okola nange just temuli kubanga temuli azayagala kola sagala muntu ayina nkola yeyeka jagala muntu agenda owuliriza nange enkola yange twesange wakati mukwatagana. Yes so but so far temuli nenyaniriza. Okay, oli public servant nga bwogambye ate oli public figure. Tugenda mu Easter bubaka ki bwolina eri abantu? Obubaka bwa Easter bannange kino guno biseera bya mikisa nnyo kubanga ekisiibo ky'Abakatoliki kyesanze n'eky'Abasiraamu. Imagine how holy this time is. So mbawo obubaka nti bannaye twongere omukwano, twongere okwagalaŋŋana, twongere okusiima nti buli kadde ke tulina keeko ke tulina, tumanye nti obudde bwo bwe bulamu bwo, omuntu gwowa obudde bwo bw'omuwadde obulamu bwo. So tumanye tuyige engeri gye tubikozesaamu in the right way. Mbaagaliza ekisibo kirungi Basiraamu baganda bange n'emikwano gyange mwenna. Abakatoliki mbagaliza Easter ennungi Bakatoliki bannange mwenna. Tweyongere okwettanira Mukama, tweyongere okwagalaŋŋana nga Bannayuganda. June nga 9 Love Fest Lugogo mbayita mwenna mujje mumpagire tubeeyo bangi mbategekedde bingi mu mukwano mungi mujje mundaga omukwano mungi nga gwe mondaze oguntuusizza wano tugwongereyo nsobola bingi nga neesigamye ku mukwano gwammwe.